Ekitebe ekya NUP kijjudde Nammungi w'omuntu nga boogezaako okulaba era nga babadde basitudde munnange keesi omuli omugenzi babadde mu reedi nga boogezaako okulaba Nammungi w'omuntu munnange yeeye wali ku kitebe ekya NUP Makerere Kavule. Omukulu Bobi Wine alabiddwako nga atuuse bye ngenda okubeera nga nkutuusako ko maaso awo kw'ossa ate ne King Saha ngenda kubeera nga mbikutuusako kakasa nti no vidiyo ogimpeera like kw'ossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba bampita Jaminati nsinzira wano wennyini esayidi ku Jaminati Yugi naye nno kansooke nkutegeeze nti nno embeera bweti bweyimiridde oba nga bweri munnange ate wali ku kitebe ekya NUP. Embeera bweti munnange ate bweyimiridde ku kitebe wali ekya NUP mulumbe munnange ate omwoyo gw'omugenzi Marinosi esayidi eno era nga wali omukulu munnange ate Bobi Wine alabiddwako ku sayidi kakati nno nga bwe mbadde nkutegeeza nti nno ababadde basitudde keesi babadde bambadde reedi nga boogezaako okulaba era mami w'omugenzi by the way avuddeyoko wali ne yeebaza munnange ate omukulu Bobi Wine oba ekibiina kye ekya NUP okubeera nga ebeereddewo munnange ate muwala we mu ddwaliro esayidi eno. Bazzukulu bange balala balina Marinos Alexander Fernandez Marinos Naya Marinos na Agent Marinos abadde abasasulira fees mwana balyanabirira kati mukama amuzikirinde mwebalejo mwelekere omwana wange era mwebale nnyo abanupu pulezidenti waffe Kyagulanyi mwebale nnyo temwamusude mwamulabiridde mu ddwaliro paka yagenze adeese mwana wange Katonda amumusemerere. Bwe kityo nno munnange nga boogezaako okulaba era nga Bobi Wine avuddeyoko n'abakoko byayogera munnange wali. Police and military custody here in Uganda today. So many young people get raped. I was in Canada with a young man that ran out of the country. His name is Kariowa Alex. He was sodomized, raped. We have a brother here, and I salute him, Nyarwanda Bobby. This young man was also sodomized in custody. Ono naye bamurapinga abasajja abaseego. And so many young men also get sodomized. They just don't say it. The few that speak out. Bwe kityo nno munnange ate bwe kitambudde nga bw'olabye munnange ate mu katambi esayidi katusabe munnange ate omwoyo gw'omugenzi Mukama aguwumuze munnange ate mirembe naye nga tebyatambudde munnange ate bulungi esayidi eyo. Kakati nno nkwongeddeyoko ne mwana mwenzi munnange ate King Saha nga boogezaako okulaba kakati nno waliwo munnange ate enkola gye babadde baleese ey'okubeera nga actually nga bakyusa munnange ate
obufaananyi oba kale ku profile picture zaabwe abantu bateekako ekifaananyi kya Bobi Wine babadde bakitumye DP esayidi eyo. Kakati nno ne muwala mulenzi munnange ate King Saha yabadde yakyusizza profile ye n'ateekako ekifaananyi eky'omukulu munnange ate Bobi Wine. Bwakeman bongo mafilima afya super just mafya ubusomu wenye mameni mwabadde batulima limanti boteekako DP omukulembeze Robert Kyagulanyi Bobi Wine bw'ogiteekako nti no baba account yo King Saha nga yagitaddeyo nga tebannaba kuba ye nange super chance ne mwennyini nange yange ino ngitaddeyo nga tebannaba kuba yange King Saha empire fenna tutaddeyo ezaffe nga tebannaba zibba mulimba mwana ama president beerayo ku DP onyu aye no boy yanyumye mwana weebityo nkugambye kyo babadde bakitumye DP esayidi eyo nga buli muntu munnange ate akyusa ekifaananyi profile picture esayidi eyo actually around ndowooza social media like nga TikTok, Facebook wona esayidi eyo. Wenkoledde vidiyo eno mwana mulenzi munnange ate King Saha nga akyali wali munnange ate mu Boston akyasumbwa munnange ate Boston esayidi eyo nga bwogezaako okulaba nja kubanga nkuwa update yonna enaafaayo ku mwana mulenzi oyo munnange ate omuyimbi King Saha. Bwe nti bwenkoze kakasa nti no video ogimpeera like kosa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba. Nzikiriza nkomewo ku maaso awo n'ebirala.